Mumalu Kiseka ayogera bitono kwa toli wala. Tukomao. Toli wala. Kati wulira alabula Kiseka yenna Kanguubi. Tulaba nti agaakubye Bugingo gaakutte ebbali. Eri kuba Nakanguubi eri kuba ku nnyama. Batuuka ekisa ne bagamba nti azadde kibyakiwongerera kibeeraawo tunaakolanga bye tukoze nakyo naye ate tosobola kwasayininga kinankani kino kukifuula musika. Okay, ng'ennaku z'omwezi 12 Desemba 2023 twakola story gye twatuuma America ekubya General Museveni obunkenke mu State House. Story eno yalimu Pastor Bugingo. Mu ngeri yemu yalimu mukoddomi wa General Museveni amanyiddwa nga Lwaboogo. Era ennaku z'omwezi 11 Lwaboogo yali mu ggwanga lya America mu Washington DC. Ampuliriza baali batuuzizza Lwaboogo ku hot seat nga gye batuuzaako Robert Kyagulanyi Center mu Bungereza ku BBC nga bamubuuza ku nsonga z'ebisiyaga. Omusajja ono yeewakana ebisiyaga era yategeeza nti gavumenti si ye yakola kino wabula bannayuganda n'ababaka ba paliamenti. Ne tujja mu bye twayogerako ne tugamba nti no Pastor Aloysius Bugingo yandivuddeyo n'apiininga omusajja amanyiddwa nga ono munnamawulire wa General Muhoozi mupiininge agende maaso n'omubuuza lwaki ali ebisasiro oba ebisiyaga oba lwaki abiwagira. Abaffe story eno yali mpanvu osobola okuddayo n'ogiraba naye kye tuleese olunaku olwaliro kyeki olunaku lwalira mpuliriza ebigambo byayonoonese dda. Tugenza okutuuka olunaku olwaliro ng'eggwanga erya America Joe Biden nga yalikulembera yafulumizza dde eggwanga erya Uganda mu mukago ogwagowa. Twajja no ne tubikuwa kakati twakugamba nti Uganda oba Lwaboogo yali asabye gavumenti ya America ebongereyo akaseera kubanga ng'ennaku z'omwezi 1 January baali bateekateeka okulaba buti oba olyawo we banaakola ennongoosereza ate nga America egamba ng'ennaku z'omwezi 1 January egenda kubeera ng'ebafulumya. Bassebo ne bannyabo abatuwuliriza ebigambo byakaayedda Uganda bagifulumizza dde emikago. Nsonga ki ezafulumizza Uganda? Gavumenti ya Mwami Museveni egamba bisiyaga kyokka waliwo ensonga enkulu ddala ze bagaanye okwogera ng'eddembe ly'obuntu. Nzize ne muganda wange Cobbs okakasa nti tubatuusako ebintu eby'enjawulo. Jennifer Fulufiga yalumbye Umaru Kiseka amwanukudde. Biki byamwanukudde? Alex Waiswa Mufumbiro ayina batutte embirimbiri speed kirinnya mutiko byonna mbirina muganda wange atugenda kubeera nga tubiyitamu ne muganda wange Cobbs kababuuzeeko ate tutandikirawo okuttaanya ensonga mu ggwanga lyattu Uganda. Tetujja kuva ku mulamu olw'okuba aliwo gwe baakubya amasasi tuleme ensonga okutunulira ensonga enkulu ezigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Yes, well, Bela Cobbs ne Sajime abatuulawo wano ku DPTV mbabuuzaako gwe wena gy'osinze okutuwuliriza nti how are you doing? Nga Sajime wagambye nti tetujja va ku mulamwa olw'okubanga wabaawo bu diversion of 20. Okay. Butereevu nnyo njagala kujjukiza nti tutambula ne Sheikh Ashraf omusomi wa dduwa munoonyeko ayina ebizibu eby'enjawulo. Ennamba y'essimu yeyo etekenera mu bbanga saidi zaawo munoonyeko ayina ebizibu eby'enjawulo. Njagala kubeera nga twegatta ku story oba ku mboozi egenda maaso n'okubanga etambula katono nnyo katubajjeko katono nnyo ku mulamwa baganda baffe. Kye twagala okusooka obbatambulizaako njagala tusooke tuwulire Jennifer Fulufiga yavuddeyo n'awooninga naye Jennifer Fulufiga awooninga Umaru Kiseka nti gyali siwala. Jennifer Fulufiga ali mu gavumenti kyembuuzo ekirala ambega akole kwegamba ali mu bitongole byakwerinda ate jagamba kyobuuza nti akola gavumenti mu wamagezi wa Museveni y'omu ku bawamagezi wa Museveni anti takolera like okitegedde so ebigambo bino katuulire Umaru Kiseka ayina ebigambo byamugambye katusooke tubifune. Umaru Kiseka ayogera bitono kwa toli wala. Tukomao. Toli wala. Kati wulira alabula Kiseka yenna Kanguubi. Tulaba nti agaakubye Bugingo gaakutte ebbali eri kuba Nakanguubi eri kuba ku nnyama. Olowooza oli seefu gwe tunuulira abakoledde kuki ku Museveni. Bajja Ichuli gwe tewakubako mundu kusinga bajja Ichuli naye nabo bagenzi segedde bamala kwogera ku Bugingo soko mbolireko bamala kwogera ku Bugingo ate kikazi gwe neetega nnyo naye nagamba sirya bisiyaga
sisobola kukutwala wannaalo ng'ajja kungamba mutabani watandise okulya ebisiyaga nze nfaananira basajja mwanattu naye onneeteze nnyo nsobedde ka TV kammwe nze content osegeera nze kanze yayogedde oyo sitanti wammwe gwe mukololooza sikimanyi nti mwagala kuyiiya ngeri gye mugunzikira mu Kyagulanyi mwagala kudda mutandike propaganda omusumba wagenda kudda atandike propaganda mu Kyagulanyi eyamupangisiriza ababadde baagala omutta bigenda kwapeninga gwe bitunuulire bw'atakomawo ng'ayogera ku Kyagulanyi kubanga ye pulaani mwagala kugezaako kuziba mawulire gaagowa babagobye mwagowa muswadde osegeera mukoze sitanti ate sitanti zammwe muttabulamu bw'abalala ne bodyguard owammwe ne mumwettira olw'okuba muyina bye mwagala okuyisaawo y'ensonga lwaki twabagamba teri ali safe mukimanyi bulungi ani akola ki nti eyo sitanti naye bodyguard temwafuddeyo oba abawagira oba tabawagira temwafuddeyo oba abakolera oba tabakolera olw'okuba mwagala okutuukiriza political gundi zammwe oba afaafe kati nammwe abasirikale abakolera abasajja abo mukitegeere nti abasajja abo wekituuka kukubala ebintu byabwe gwe toli muntu you are not a human being onangambe mukinakango bikiwoninga ekisekka musiri seefu gwoli seefu gwosinga bakadaaga okolera gavumenti eyo ne kadaaga yensonga lwaki ne Museveni waali naye yawunzika bamuwadde butwa mukazi we twali ali ati ongamba okwogera ebitono kyogamba bodyguard yafudde yayogedde bingi nebino ebikazi kino ekikazi mwana nali nagano kiwa obudde naye kinja Samira buli kaseera gwe nakangubi nga yegwe nakangubi mpozi ng'erinnya baakuwaliwe nga si yegwe mpozi nga naawe oli eri mu bakabano naye bw'obeera nga gwe nakangubi teweeyibaala bigenda kwapeninga ne kuggwe osegedde mugezaako kuziba mawulire mugezaako kuzannya diversion zammwe onja Samira olina omusajja omukulu Senkubuge omusajja gwe twakula tuwa ekitiibwa munaye awuliriza nakangubi mbwayogerawo ninga kisekka gwe gwoli seefu gwe nze nakkiriza siri seefu naye mmwe nammwe temuli seefu nakamu muyina kitegeera Okay, oyo ye Wumalu Kiseka omuwulidde Cobbs okitegedde yamugambye ekintu kimu nti abalala galinza okubagaaganye naye kakati Cobbs ekintu ekirala kyenjagala tutunuulire tubadde nga tujja ne twogera gwe kennyini ng'ogamba Uganda is bleeding si bwe kiri Uganda is bleeding ng'abasajja bano ba pastor oba abantu abamu bagamba nedda bali mu kyesirikidde okitegedde Uganda te bleedinga okitegedde n'ali ewaka kikutaayiza kakati waliwo abakozi abakolera ku medias endala ez'abasumba bavudde ne beegeyamu ne bagamba abantu bazze nga batugamba Uganda etandise obbawoomera abakozi bano nno bakolera Pastor Serwadda era ku TV eyo ku radio bagamba kitokota bakubyemu mbujinga amasasi bano bagamba omusajja bulijja agamba Uganda ewooma naye ekiro Uganda yagirabye nti ddala kituufu ebulidinga okitegedde njagala tulaba akatambi kano bwe tuva mu katambi kano Cobbs obeeko kyotugamba Uganda ng'etandise okumpoomera ekuwoomera empooma Uganda gyewooma mwogimanyi nze tewooma nze bw'obaawo ekizibu kyonna Uganda eba tempoomera kino kikubuulira ngamba Uganda is bleeding nedda bulijjo mutugamba ti Uganda is not bleeding era nga Bobi Wine abagamba Uganda is bleeding nga mumugamba Uganda is not bleeding akulima nti aleeta Uganda empya abaana be bonna balina passport bonna batambula amawanga ababalimba Uganda empya nali mbalaba juice nga bali Bulaaya balonchinga firimu bagiyita Uganda ekulukuta musaayi Uganda is bleeding. Uganda wasn't bleeding yesterday. Never batuuse kiro olina engeri gy'obikkirira ekintu kino bikkirira ntya and by the amawulire agabadde I appreciate your lolo ndowooza tujja kuwa either kyawofona opondo waliwo ono ye Dongo ya Dombo abo we banaavaawo Dombo sina kindi tujja kutendeka obwa poliisi ogenda oyogerere poliisi kiki amazima gali tufuula ab'eddembe
ejjo ng'ogyeko alipoota poliisi gye yatuwadde tetwategedde nti n'abantu omuwendo ogwo abantu babadde bafudde paka poliisi yakoze eki yavudde netuwa alipoota ne tugenda ne twebaka bulungi tombuzaabuza tuukira ku nsonga etya Uganda is bleeding or it's not bleeding? It was bleeding at night. Tandikira awo. Mawulire gannaku nnyo. Omusumba mulokole munaffe. Pastor Aloysius Bujingo bw'ati munnange emmotoka yakubiddwa amasasa abantu abatalina bakutegerekeka tulinda kyankomeredde poliisi egenda kuvaayo etubuulire nabo bennyini naye abamulabyeko okusinza kutambula ku social media ali bulungi bamudusiza mu ddwaliro ekiro kupapa kukyali bulungi nakata ebintu bino bive kasavu kanyama ali bulungi tewamulabye ng'akankana basobola okuba omuntu akuli okumpi n'osigala ng'oli bulungi eri atasobola kankana gamba Pasa Bujingo yasuza akankana kale pressure yali nnye pressure zaali nnye yes neerabira na byonna byabadde ayogera byonna bambi nakkakkana naye ng'agamba Uganda is bleeding ng'abaana ba balina no bambadde fashion ba designer be babatungira tebambala ebyo byolimu si bye bambala nga bagamba balonchinga film Uganda is bleeding ekaba bleeding oba breeding byebimu nendooza bo kye bali bategeeza kyali kirala kubba ssente z'abantu kati abo baadde babbi kati gw'obamanyi bubuuza obamanyi abakikoze tulinda poliisi tulumirize kati nze nkugambe kinze manyi ababbi be babeera n'emmondo driver bamusse bambi kitalo nnyo famire yenge erabye n'abantu babadde bamumanyi bagamba badde musajja wa kisa nnyo musajja wattu lutalo lwaki olwo yafiiridde mu lutalo lw'obutamanya kikyafiiridde bambi ne gavumenti muveeyo emmundu nga zisusse ewaani ani aziina ani ayina emmundu oyina engeri gy'otunuuliramu nze nkubuuza kubanga gwe nkwesiga wano mu kyeeno gwe mwogezi wa gavumenti bagumpa ddi yo musala watugamba dda oli aladisi era buli kimu aladisi abanga president nze nkulabira mu kifaananyi kya tuluba lya president Museveni era bino mbibuuza president Museveni oyagala njogere eki nza president Museveni oyagala nyambala ekifaananyi kya president Museveni si kukyambala nze nkyenkulabiramu kulabanga president Museveni otudde awo taata oteredde emmundu zaani Bakalamojja twabajjako emmundu naye abamu baziddusa Mukalamojja kyakuba emmundu mu ngeri eyo eri professional ojja kumusesanga sandisese tuli mawulire gannaku amasasa ago ganzijukizza ge baakuba Katumba Wamala yes nawulidde omwana we naafa yafunye scratch ku mukono bambi nnyo lwaki bambi eyo tojogedde ku oli yafudde njagala nakataye ubeere feya tonsala bigambo mukamwa njogedde ngambye famire y'emikwano gye bagambye badde musajja era ogambe bambi kwoli bambi nnyo yafudde then ono omusaasire olw'ekiyongobero kyalimu omutegeeze nti ebintu bwe bityo we bibeera lwaki mutegeeza tabimanyi mutuufu okisanga mu Uganda kobzi katono nnyo waliwo ebintu by'owulira n'ogamba mu butuufu kannejjukanyemuko ku Uganda Nasaliba mu Uganda era nkulidde mu Uganda nalulungi wakune gwange eddonde yasalibwa mu nsi Uganda yange era okujagala sasoma wabula butonde kankulamuseko mama Uganda ddala kituufu Uganda esaana okulamusibwa muganda wange owulidde abaana omusajja yavaayo n'agamba Bobi Wine eyo gy'agenda agenda kulaba zifirimu agenda kulaba zisinema kyokka bw'agamba mbu Uganda ebulidinga olowooza teyakitegedde nti Uganda ddala ebulidinga oba nkiyite ki oba oba kati kyebayita nayo okukikombako naye olowooza mu budde obwo nga encuku eyo yakagwawo Bujingo kiki yalowoozezza yalowoozezza ku bigambo byadde ayogera ku bigambo byadzenga ayogera asobola birowoozaako ekyo nkubuulira amazima kale twagala kubeera nga otuwummuzaawo
bwe tubanga tuwummuzaawo mutukkirize butereevu twegatte katambi ka Alex Waiswa Mufumbiro ng'atwalaganya omuntu Alex Waiswa Mufumbiro omanyi abasajja ba NRM begeziwaza bano Rogers Mulindwa okitegedde abo bwa Rogers Mulindwa Emmanuel Dombo Bofono Opondo bavuddeyo yabadde Mulindwa yes n'agamba nti Bobi Wine ekibiina kivuga kizza mu bayaaye olw'ensonga yazgyeko Mathias Mpuuga omusajja ali diplomatic okitegedde n'aleeta Joel Ssenyonyi gwe bamanyi we bagenda okulinnya ku mmeezi okukola effujjo naye zino ensonga Waiswa azimalanga yamusirisiza yamukubye left right center ate ng'akuba babiri akuba moderator n'akuba ne Rogers Mulindwa mutukkirize tulabe akatambi ka Alex Waiswa Mufumbiro n'ekirala sajjimi yes kino nakyo kiddeyo eri abo bonna abalakompoka osimanyanga bajjawo batyo omusajja ali experienced biki ne baleeta Joel Ssenyonyi ali naive stupid musaasiro bukayisaamu akantu ako until ngaze mu kifo nakolemu ebirungi okitegedde kayine Joel Ssenyonyi bamulabyeko ne mukosase bale bamanyi nti anaasobola kosase Joel Ssenyonyi katsoke tuba katambi then nkomewo Ssenyonyi asoose n'agamba nti mweraliikirivu olw'engatto zaalinyeemu nnene and nzikirizaganya naye 10 ku 10 nti engatto nnene waliwo byatajja kufuna Mpuuga byabadde akola engeri diplomatic approach ye ku issues maturity n'ebirala naye kati Kyagulanyi bwe yazze n'amugamba nti oli mutuufu okweraliikirira naye ate njagala obeere mutuufu okuba omumativu nti weetooloddwa emikwano eno statement yabadde eraga nti mwami Kyagulanyi abadde tatunulira Mpuuga nga mukwano gwe era n'agamba Ssenyonyi nti gwe weetooloddwa emikwano nekyo ekyo kikulaga nti babadde tebabisiima era mabega wali yavaayoko n'aboggolamuko I think this year over around June naga nti tebitambula nga bibina kutambula ngayagala bino ebyokukoona emmeeza n'okwekalakaasa era ojjukira nti Mpuuga bwe yagirako waliwo yagamba Honorable Kivumbi kwatiramuko naye yali mu ggwanga muwanga Kivumbi amale alagire ababaka bafulume ebweru abo ne bakuba engalo era muwanga Kivumbi ne kimuleeta okulowooza nti agenda kubeera leader of opposition kyekiri kye nagambye tine ku listi abaddeko ababadde baagala ekifo ekyennyo naye ndowooza omukulu n'atamumatira nakyo embeera yonna ebaddewo ebadde eraga nti embeera badde tebakkaanya naye okujjako okunyumisa sho nti tunyumisa sho anti yogera ebibyo njogedde byange ate byenjogera byange Mwami Waiswa bw'otunuulira decision emwakoze do you think it's the best for the opposition in parliament? Not even for the opposition, for the country. How? Kubanga ekisooka nkubuulizizza ng'obunafu bwa Joel obusangawo. He's been given the armband. Ekyokubiri, let for the benefit of the nation understand nti mu ttiimu yaffe gye twakyusiza mubaddemu omuntu nga Mapinduzi eyamala n'ajja n'atemula ababe bennyini era n'aba ng'akolagana ne General Museveni nakyemalira. Okay, ekyo tokimanyi mu ttiimu eyo yennyini mulimu okukyuka kwe tutaddemu nti olwaleero ku by'ensimbi minisita omupya gwagambye nti kifo kinene ye mwennyini ti kifo kiki kinene katukomyewo mulimu Honorable Ibrahim Ssemujunganda mu line up omubuusabuusa Katonga omubuusabuusa ate kitegeeza ki mubaka wa parliament owakira municipality gwe bano abantu b'oyogerako bonafuya Bwana Mulindwa, these are members of parliament. They only nandibadde nze gwe balonze oba oyogera ku bya mikwano, but these are members of parliament. Constituency ya Joel gyoyogerako eri overload esuka abalonze 10,000 ate yomu kuba MP mweyo parliament abafuna return eri over 80 lindako because you don't demean people who have won elections and then you come to castigate them and play around with them nga gwe boyagala. Not when I am on set. Ekyo tekibaawo. Eyo blackmail tebeerawo. Gwenze nkugambye ku minzaani aje erinnya limu alikube ku meeza tuliweeyinge. Okay, bwe tubanga tuvudde mwaka katambi kati nno wano we tugenda twolekedde ebigambo we byaddugalidde
gwe byayononekedde bino bigenza okutuukawo ng'amawanga agagwa mu luserumu olwafugibwako Bungereza oba agafugibwa Bungereza agakolonizingibwa Bungereza gajja wano okutuula wano. Gajja tetumanyi bagenda kuteesa kuki wabula ekituufu kiri nti gajja ne mu kiseera nga gajja we gagenza okujjira nga gavumenti ya mwami Museveni bagikasuse bali bagikolokose nga bamaze ogijja mu agoa bagifuumudde kitegeeza ebyensuubuligana poteya bagifuumudde wakati wa Uganda n'eggwanga erya America ne banywanyi ba America. Uganda tekyalinyayo mu katale ebintu byayonoonese dda. Wuliriza President w'eggwanga erya America amanyiddwa nga Joe Biden yamaze dda okulangirira mu butongole eggwanga erya Uganda n'amawanga ga Africa amalala agawerera ddala 3 non 30 3 yes ku lukalala lw'ensi ezitunda ebyamaguzi byazo mu ggwanga lya America. Okitegedde omukago ogumanyiddwa nga agowa. Okitegedde kakati kobza ekimu ku byaleetedde Uganda ekimu ne primary role oba primary factor effect ekyaleetedde Uganda ekizibu kino kutyobola ddembe lya muntu. Kakati wulira wano bakyesigamiza ku bisiyaga ensi etunuulidde ddembe lya buntu human rights. Statements ziraga nti Joe Biden yazze mu Senate n'awa senator n'amugamba nti no Uganda evaamu lwa nsonga eno. Njagala tuddeyo emabega cobs emabega gye tudda abasajja be bazze bateekako sanctions babadde tebazibateekako ku bisiyaga Uganda tebatandise bateekako sanctions mwaka guwedde babataddeko sanctions okuva ndowooza nga mu 2018 era ebadde nga nsonga ki ya ddembe kutyoboola ddembe lyabwe. Abasajja bafulumya report ey'akalulu ka 2021 ne bagamba nti tewaliwo kalulu mu Uganda kaali kabaddemu violence nga yali mu kalulu ka 2021 ne bagamba bateeka sanctions ku bantu abawerera ddala 9 nga waliwo n'26 abaali bagambibwa nti abo be baatumanga nga babatuma ne bakola mission z'abakulu kube bantu be banyegako kwaliko General Muhoozi Kainerugaba kubikolwa ebyali mu kalulu bagamba bakwatanga abantu ne babateeka mu acid mu pipa za acid. Ebintu ebirala bye bayogerako batutegeeza bulungi nnyo nti eggwanga lino erya Uganda teryatyobola ddembe lya buntu wabula lyasulayo busozi basiba abantu batta abantu batulugunya abantu okitegedde ne babawamba kikyali kibi nnyo. Kakati mu kiseera kino olw'okuba nti tulinawo cause ey'ekisasiro mwami Museveni gye yali aleese ne banywanyi be ng'akakunizo k'okukwatiramu Kyagulanyi Ssentamu ne bamukubirayo amazima gali nti kati agamba America etuwalana lwa nsonga tetukkiririza mu kye bakola. kuba yadde kimayagala mugobamu nagamba ffe tujja kwesuubulira ebyaffe tujja economically tuli stable biki inflation so ntwala omukisa guno bategeeza mwenna gye musinziira okuba nga mutugoberera nti eggwanga erya Uganda terikyali mwagowa okujjako nga lyeterezezza naddala mu nsonga z'obuntu z'eddembe ly'obuntu si bisiyaga temubisibwa si bisiyaga nkimanyi ba propaganda bagenda kujja badombo bani bonna bano ba otafire ab'ebyobusuubuzi mbusimanyanga bisiyaga biki no si bisiyaga tebabalimba kino kiri ku ddembe lya buntu ddembe lya buntu Bobi Wine yagamba abakuba Robadob style n'abagamba nze kambabuulire muddawo ne munyoma nefe tujja genda ebweru abasajja tujja banyiga mpola tujja banyiga nga mpola. Mwami Museveni yekangabiriza nga watagenda kufira mu guno omukago naye mbadde nsaba Sajjime abantu bonna tubalwambulwemu kati ndakika nga 2 agowa kyeki atuwuliriza omukago gwe twogerako gwe gutaba abantu oba amawanga ag'ensi yonna mu byobusuubuzi kitegeeza ki nga bakugyeko omukago waliwo ebyamaguzi ebigenda ku katale k'ensi yonna ebyamaguzi ebyo ebiseera ebisinga bye bivaako ssente enzito singa eggwanga ligamba nti tusibye okugeza cobs
eggwanga erya Kenya lyatukanira teri kasoli waffe tali ku mutindo enkaba gye twakabamu wagiraba kyali kibi nnyo okitegedde ne bagamba nti ne mwanyi yaffe si nnungi main cash crop ya Uganda mwanyi egenda globally okitegeera bwe begenda globally nga main cash crop nga ate bakugobye mu mukago gw'ensi yonna ogwetaba abasuubuzi mu by'obusuubuzi awomanyi kitegeeza export yebeefa ife bye tubadde nga twale mu ogwo omukago bibadde nga agri products ebyobulimi then textiles ebyengoye biki bye tubadde nga ffe tutwalayo kakati tebiriwo olwaleero okuva mu 2019 ripooti ziraga nti Uganda ebadde esumuuse okuva ku buwumbi 4 obwa Uganda omusolo kati omwaka oguwedde bakuŋŋaanyizza oba omukago bagufunyeemu obuwumbi 39 ng'omusolo Uganda kitegeeza tugenda kufiirwa okuva mu buwumbi 4 okutuuka ku 39 kati gwaggaddwa kino kye bayita mwami Museveni yeekangabiriza naye ng'amazima agamanyi kyova olaba yagamba teyeegomba kulinnya mu America teyeegomba wabula America yeemwetaaga naye bino abitugamba nga yamaze dde okusindika omukoddomi webale nnyo atuwugulaza afukamira erya kuba obuvivi okitegedde so ago ge mawulire agava mu ggwanga erya America eri President Joe Biden ng'ali kulembera ne mukulu munne Generali Tibaabulwa Kaguta Museveni eyewaŋŋamya mu ntebe ya kuno ebintu byakaayi neze nga masajjime fe olwaleero kati ffe nga era abantu ba wansi tetufiirwa because era buje tetuzinyumirwa ekituufu kiri nti singa bino sente ziva ebweru w'eggwanga ebintu bye tutunda nga sente zivaamu zitugasa twandibadde tufiirwa niye olwaleero obuuza nze sikyogeza busiru olwaleero mbuuza ebbanga lyonna lye tubeeredde n'ogwo mukago ŋŋanyuddwa ki enguudo mbi amalwaliro mabi amasomero mabi gwe yasindisa atuteeseze ku nsonga z'agoa yennyini yatugamba lwaboogo nti kye beetaaga kusuula education system ne system okitegedde kakati bwe kiba ng'oli ayagala kutta bya bulamu ayagala kutta bya njigiriza kati ebyo bye mulimu bitugasa ebyobulimi okitegedde bota babyogera nako so kakati byebyo munnayuganda osobola okwepimapima n'omanya wawo otuuse badnani kino tukiddamu nga DPTV temubisibwa no batugobye mu agowa lwabu human rights violations sibisiyaga it is on record kubanga nabo bakimanyi nti omusango gw'ebisiyaga guli mu kkooti webale nnyo anytime bisobola okukkirizibwa kati basobola kugoba nga tolwedde omusango guli mu kkooti balina olinda gukola eki kakati saagala mutwefumbiremu mbwate simanya baatugobye lwa bisiyaga gwe buli gw'owulira ng'akyogera mbu America etusindiikiriza okulya ebisiyaga gasiya talina information Okay, twagala kubeera nga naawe tuvaawo tubeebaza okuba nga mutwekuumiddeko tubeebaza okuba nga mutugoberera tuli mu mwaka mupya 2024 ennaku z'omwezi ziri 3 muganda wange omwezi gwa January tubeebaza mama Kevin osinziiraawo Switzerland tukwebaza nnyo okutugoberera mu ngeri y'emu Emily naawe oli Switzerland William Cleveland muganda wange tukwebaza William no yangambye agenda kumpaayo $3 nga 3 njogemuko so nzirinze mukama wange n'abasajja bafa bakulu papa mukaaga so papa mukaaga banange papa mukaaga bw'oba kwoli t-shirt zazze nawe wenna yagala t-shirt za DPTV Uganda t-shirt weziri bannange t-shirt zazze gwo munene tewotya tuyinawo large then tuyinawo medium ne small osobola okubenga otwegattako wamma n'otuwagira mu ngeri emu oba endala twagala balekerayo yeekolera itongwa alumbiddwa buli muntu bebekulu amuwulidde twamukuwadde nga bebekulu amulumba pasita Bujingo yennyini yamulumba abantu bangi balumbye yeekolera kakati ku luno yali ku mudido linda owulire ebigambo byaleese itongwa wano waakubye amezze n'aluma amezze n'aluma kale tusaba nnyini byonna abatukuumire munna
bannange nga nkubira mwannyina ze nasoze essimu ekiro ekyo nga mmugamba nti baaba kubira mangu muwalimu Abbas essimu ku ssaawa eno ajja asala ente eyo mwe muliemu ekibumba ennyama n'ebyenda mu bigabira abatuuze ko ye kale mwannyina ze kammukubire kati ku ssaawa eno ŋŋenda kuddira mu ddakiika 2 bwe yazzeemu okunkubira yaŋŋambye baaba essimu ya muwalimu Abbas eya MTN n'eya Airtel zonna nzikubyeko naye nga teziriiko konze kuba ku ya mukyala we kyeyavudde aŋŋamba nedda baaba essimu ya mukyala we baagibbira mu lumbe lwanguli kizeera akaayi olowooza singa essimu ya muwalimu Abbas yabaddeko ekiro ekyo ente yange yabadde tegenda kusalibwa mu bintu eby'ekisiru obutabaako bwa ssimu ya muwalimu Abbas olowooza si kyekyataasizza ente yange nabadde ndabye n'ente yange bannange etaafa etuusa mugenyi tongwa yeekolera ge gange musibye muti wamusuze muti okusinziira ku budde n'ensi mwe muli mukulabira akatambi kana alhamdulillah naffe gye tuli Omukama Katonda abadde akyatukuumye mu ngeri ekyasinza okubeera ennungi nnyongera okujjukiza nti ogugo gwakunnyambako okuntambulizaako obubaka butuuke ku buli munnayuganda nze ogwange gwakukunamya omumpembe Yoweri Kaguta Museveni n'abo abamutembeeta kakati nze mu nsi mwendi siinaamu kya bugagga kyonna oba osanga kye nnalikozesezza ng'omusingo okuva lwe kiri nti siinaamu kya bugagga kyonna ate nga nange kennyini nsobola okuba omusingo nsinzeeyo omukono gwange guno Bujingo bw'aba yabadde mu mmotoka eyakubiddwa amasasi nsinzeeyo omukono gwange guno Bujingo bw'aba teyabadde mu lukwe olwakubye driver wa amasasi tutandike bwe tuti tulabyeko ku nzita z'ab'amasasi kituufu basooka kukuba driver n'oluvannyuma ne bagenda ku tageti bwe muba mujjukira bulungi engeri gye baakubamu Jeno Katumba Wamala baatandikira ku driver we ye ku olwo Mukama yazzabibye naye ng'ebiwundu ebiraga nti bamukubye amasasi naawe osobola okubirabako era musadde wattu yaziika omwana we ng'alina obulumi bw'oku mutima ng'alina n'obulumi bw'amasasi nga ne feesi ye eyogera nti mu butuufu eno yabadde ambush tunuulira akafaananyi ka Bujingo ako keetegereze bulungi tunuulira feesi ye ekunnyonnyola nti yabaddemu ekikangabwa kyonna feesi ye ekunnyonnyola nti waliwo eyafudde nga bali naye omuntu singa bakuba emmotoka y'amasasi naddala mu ggwanga nga Uganda ne gatuuka okutwala driver wo wallahi ya Mungu oyinza okweddukanira engoye zonna oyinza obutaddamu kutereera oyinza okuwunga okumala ennaku eziwerako oba essaawa eziwerako naye after 3 minutes omusajja ne bamulaga mbw'ali mulago bamusibyeko tu plasta kyokka nga ne feesi ye teraga nti waliwo ekituusewo nga kyakyekango era akulaga bw'osika ekifaananyi bw'oti ti musajja wattu yabadde ayagala na kusimayiringa eyagudde ku kikangabwa tutunuulire emikono gye ddala bw'oba weetegereza kuliko ekiwundu kyonna ekikulaga nti waliwo essasi eryamukombyeko bwe gaba nga tegaamukombyeko waakiri waali baddewo ekiraga nti wabaddewo ensiitaano nga bw'ojjukira obulungi ku ssaga ya Jeno Katumba Wamala naye omukono gw'ono teguliiko yadde enkwagulo y'embu oba eya pusi wabula baatutte butwazi ne bateekako tupulasta otutono ne bakola ki then ne bafulumya ekifaananyi abasoloti media Omukama mulungi emirembe gyonna akuumye omusumba waffe bw'aba Mukama mulungi lwaki ye driver we yamututte kubanga naye abadde mulokole ng'era asabiramu mmwe lwaki Mukama abeera mulungi nga yaleseewo Bujingo linaamutwala era lwaki Bujingo ye yalamye okuba enzita ze tusinga okujja okulaba kizibu nnyo shuuta yenna okumiisinga tageti twebuuza Bujingo Katonda wa kika kyono gwasinza eyaddidde amasasi ge n'agakubisa driver ye n'atafunako yadde n'akasasi akatono ate nkiddamu Bujingo mu mmotoka teyabaddemu ekyo bwe twakyogeddeko bwe nakoze posti nti mu mmotoka teyabaddemu olutambi ne lukyuka nti Bujingo leero ye yabadde avuga nga driver we atudde ku co-driver kati yenna eyazza okukuba
yabadde ayagala target ye bya driver we teyabifuddeko obutemu bwonna obuzze bubeera mu Uganda driver gwe basooka okukuba tewaliyo omuntu agenda ku target nga tannakuba driver ekyo tekibangawo mu butemu bwonna era bonna abazzenga battibwa kizibu okusanga nti gundi yafudde omu oyo alina abakuumi afa n'abakuumi oyo alina driver afa ne driver kati bwe tugambye nti omukulu teyabaddemu mu mmotoka yeyettidde driver we olutambi ne lukyuka leero ye yabadde avuga nga driver we atudde ku co-driver banaaba batemu bangeri ki abasooka okukuba ku co-driver abasooka okukuba target nga tebannakuba ono agenda kugiddusaawo ye ekibuuzo ekirala lwe yavuze era lwe gaavuze ebbanga lyonna lyabadde ng'atulira ku co-driver ng'alina driver waamuvuga abatemu babadde nga tebalumba wabula ye lwe yavuze oli n'atula ku co-driver abatemu lwe baalumbye ate era ne batakuba driver wabula ne bakuba omukungu eyabadde atudde ku co-driver nga balowooza nti bakubyemu bugingo njagala okutegeezaako nti ffe tuli ba script writers kubanga tuli ba artist next time bw'oba owandiika nga script sooka ogyeteekereteekera ate nga tokyuse statement onywerere ku kigambo kyo era weetunuuliranga mu ndabirwamu yo eyo endabirwamu gitwale nga kamera otandike okwemooleramu ng'omuntu alumwa otandike okwemooleramu ng'omuntu atidde otandike okwemooleramu ng'omuntu agudde ku kikangabwa then olyoka ozannye firimu ekifaananyi kigenda okufuluma byonna nga kyogera bwogezi nti akasajja kasimattuse naye ekituufu ekifaananyi kye baalaze bwe nkigatta n'ebigenda mu maaso bwe luba luyimba temuli bigambo ekifaananyi kye mwakatulagawo mb'oli mu ddwaliro tekyogera wenna otudde oyagala nakumwenya ye dereva waafudde gw'osimattuse ekikangabwa ekyo mwenna mukimanyi ekyabakubya amasasi kubanga abafudde amasasi tubalabyeko mu Uganda naye gwe n'osimattuka nga driver waafudde n'ovaayo n'ekifaananyi ng'oyagala simayiringa nga feesi yo te explaininga kikye mugezaako kuzimba nga facial expression eraga nti eno firimu kati bangi mubuuza lwaki bugingo yakoze ekintu ekyo first of all bugingo ayagala come back bugingo abadde yagwa bugingo abadde yasiraana kakati bugingo ayagala kwekozesa ng'amawulire oba okuweerako obujulizi nti katonda wa bugingo akola kyakangudde mu liiso munindeko bugingo ayagala kuleeta trust mu bantu okufuna endiga ennyingi ennyo nti katonda wa bugingo mulamu era gy'ali akola era ajja bagamba ng'eyo katuuti ke I am living testimony I was shoot to death naye mukama katonda yazabirye mukama katonda anjagala nnyo kyova olaba yampa chance nanswaliza abalabe bange n'abo ababadde bapanze olukwa okunzita mukama yabalaze nti yanninako obwannannyini yanninako obuvunaanyizibwa era tebagenda kunsobola kubira engalo mukama ez'amaanyi bwe gaba amagezi gazzebo oba okitegedde ayagala kuzimbirako ekintu kye bayita katonda wa bugingo akola anoonya comeback ayagala kufuna bulletproof car n'ekirala gwani akyamubanjeeza Pentagon y'omusumba we yasimattuse okuttibwa nga yakugamba mu January agenda kuba asima musingi essaawa eno waliwo ekiguddewo singa oba omumanja akakaaga ka ssente nenkugamba jangu ku Lwokutaano kakimi naye ku Lwokuna n'owulira amawulire nti omwana wa Itongo afudde ku Lwokutaano ojja okusaba akakaagako ke nakusuubiza okusasula oba kaba kasiriridde awo bambi omusajja ali mbulumi omusajja ali maziga sigenda bimuzzaamu kakati kyekyo bugingo kino kye yakoze kimuyambye mu ngeri nnyingi kyokka ate si yakirimu yekka ne gavumenti ekirimu wakati
nga tudiscussing emboozi ya bujingo eno tomanyi kati biri mu kukolebwa nga zonna kamera zitunudde ku bujingo tomanyi ziri mu kubbibwa tomanyi bali mu kuwambibwa tomanyi bali mu kuttibwa tomanyi bikukusibwa naye nga ffenna tetubiwadde attention kubanga tebatulituganyiza kubimanya kamera zonna zitunuulidde bujingo buli lwolabanga diversion ey'ekikulanga kino mu Uganda manya nti waliwo ebiri mu kukolebwa ebigenda maaso ensi byetagenda kuwa attention nga attention yonna tugitadde ku muntu nga bujingo n'ekirala waliwo kye tuyita okuteekateeka waliwo kye tuyita okuteekateeka oba okubikira ku bantu bano Eddie Kenzo Jennifer Full Figure omuyimbi Bebe Cool kumwe mu mwaka guno waliwo agenda okukubwa amasasi siri nabbi ate era siri mulanzi ne nali olumanyo teweerabira ndi kiwuugulu Eddie Kenzo Full Figure mulongo wange Bebe Cool mu bbanga eritali lyawala kumwe abasatu waliwo agenda okukubwa amasasi omanyi nabagamba ono omusajja empuku mwana ekweka enkya atandika kugisima leero essaawa eno omusajja ali mu kuteekateeka abantu nti enzita y'amasasi officially ekomyewo ebadde yawummuzibwamu emyezi nga 6 naye kaakati ezuukiziddwa bano ensigo yaabwe eyo batera ne bagimma amazzi naye tatojjera n'esooka n'ekaliramu okumala akabanga ne after some good months baddamu ne bagifukirira amazzi n'etojjera buteera wenjogerera essaawa eno ensigo ezzeemu etojjedde bupya ku basatu abo nze abakulu wano bakindaga bajjajja bakindaga abasatu abo Bebe Cool Eddie Kenzo Jennifer Full Figure gattako n'Alien Skin bali bana kati bali bana nadde njogedde basatu naye wano nempulira ekintu ekinjogerera mu kutu bali bana gattako Alien Skin kumwe abana waliwo agenda okukubwa amasasi mu bbanga eritaweza yadde emyezi 3 actually wadde 2 oba mu kaseera akatali kaawala kumwe abana kuliko atagenda kusobola kumalako mwaka guno naye nga tafudde byakyeyonoonera embu bulwadde bagenda mukuba masasi ene baddero nki nga bwe tugamba nti abantu b'e Kampala ennansana n'emiriraano David Lutalo live in concert kati ne wano bujinga abadde akuba kalango abadde ateekateeka lonchi abadde atongoza obutemu bw'amasasi bupya mu ggwanga Alien Skin Jennifer Full Figure Bebe Cool Eddie Kenzo kumwe abana abakulu balina ekintu kye bandaze wano bajjajja aliwo agenda okukubwa amasasi mu bbanga eritali waawala naye kino kiraga ki bwe munnayuganda munnange nti omusajja bulijjo akola statement nti Bobi Wine attisa abaana b'abantu nga tanenya batta abaana b'abantu wabula ng'anenya Bobi Wine okuttisa abaana b'abantu noono Bobi Wine yamuttisizza noono Bobi Wine yamusembereddeko bano abantu okumanya babi buli kikolobero kye bakola banoonya gwe bakyambaza bwe bakuba oluyi ate bo be bakaaba baagala bakuwayirize nti gwankubya oluyi obutemu bwonna obubadde nga bugenda mu maaso mu ggwanga gwe sooka weebuuze lwaki bujinga abadde nga abubikkirira nga buli mwana gwe batta olugalo talusonga mu bamusse alusonga ku ono gw'abadde asemberedde kitegeeza nti ono kubatemula kwali ku butemu obubadde nga bugenda mu maaso bulijjo mu ggwanga kwali era y'ensonga lwaki bwe bumala okukolebwa nga jja atungirira akuba ebiraka nti Bobi Wine ng'akumalira mu Bobi Wine
nono driver we ojja kwesanga tebyabaddemu ambush yadde boda borders ng'omwami oyo ye yakwatidde pisto alina pisto nkiddamu Bujinga alina pisto omwami oyo nga ye yekwatidde pisto ye ne yeekubira driver we ekirala Bujinga alina kabangali ya poliisi emuvaako emabega wadde ng'etambulira mu kimpoowooko era si ya nnamba za gavumenti za poliisi za magye oba ez'ebyokwerinda zonna wabula eri ku nnamba eri private era nga bamutambulirako nga bali muleeya nga bayina emmundu twebuuza mu kuvuga awo nga empologoma bagenda okugitta kabangali eno yabadde mabega yakozeewo ki amasasi gawanyisiganyizibwako kubanga tukkirize Bujingo musajja w'amaanyimu mpologoma ewafiira empologoma wabeerawo ku nsiitaano awo obusubi bubadde empologoma ezirwanira ensiitaano tebulaweera omuganda we yagambira nti empologoma ezirwanira obusubi n'omuddo bye bibonaabona gwe bw'oba weetegereza mu mboozi eno n'ebigenda mu maaso ne bemutuuka ku siini waabaddewo ku nsiitaano yonna waabaddewo akantu konna akajabangu kolaba nti ekibadde wano we muba mwetegereza ekifo kiri peacefully ekifo kirungi ekifo tewali kigenda na mu maaso ekirala mbadde njagala kufuna ku bifaananyi ebyasembyeyo eby'emmotoka ndabe enzija y'essasi kubanze bwe ndaba we liyise nsobola omumanya emmundu mwe lyavudde nsobola omumanya oba yabadde mu close range oba yabadde mu wide range nsobola okutegeera oba baalikubidde munda oba baalikubidde bweru nsobola okutegeera lyafulumye bufulumi lyayingidde buyingizi tulinde batuwe ku footage ow'emmotoka eyo yagenda okumala eggobye mu kibya kubanga nze nabagamba ebyo ebintu mbimanyi nze mundu tembula damage zeekoze era nsobola okumanya evuddemu mundu kika ki bakubidde mu meters mmeka wide ebadde close asinzidde munda okkuba oba asinzidde bweru bwe naaba sinnalaba ku mmotoka sigenda kufuna mirembe era munfunire ku kifaananyi ky'emmotoka ekiri kiriya tujanalizinga kakati gye bugenda okujja omukulu agenda kufuna bullet proof ka afunye comeback agenda ayagala kukomyawo trust nti Katonda wa Bujinga akola olaba yamuwonyezza amasasi kati essaawa eno Bujingo ayagala kwefuula Daniel baamusuula mu mpologoma enjala era ng'empologoma ezo buli gwe basuulayo zimulya naye ye olw'obukkiriza bwe yayina yatandika kuzannya na mpologoma kati ne Bujinga alina kyazimba nti abantu babatta mu Uganda teri gwe batunuzaamu masasi n'asimattuka naye olw'okuba nze nina Katonda omulamu alokolera akolera awonya nze nsobodde okusimattuka kino kirekawo endiga okyabanjeeza Pentagoni era ki ekiri mu kukolebwa munda mu ggwanga essaawa eno nga tudisikasinga Bujingo era mwabatambula nga mukeketa amabina ga mwami Museveni muwulira mutya kale katugambe nti bibadde bituufu babadde bamukubye fulufiga kati owulira otya bwe bakubidde Bujingo nti mwagala tugaye nti bituufu katugaye bituufu kenzo owulira otya bwe bakubidde Bujingo Munyarwanda munnaabwe teweerabira abatembeeta obulungi era omuyeekera amuttira n'abantu gwe ajja obuzine weererejja fulufiga kyekiddako Alani Sikini kyekiddako Dirisa Kenzo kyekiddako naawe Ronald Mayinja waalibako ku listi naawe waalibako ku listi nze mbabuulidde bano abasajja baba bakola diversion nga waliwo ogubatuddemu bakolera mu saddaaka nnene ng'ogwa 8 Mei bwe gwali gubatuddemu ne batta Ichuli ate tebakwata mu bebbali nga banaakola saddaaka okubuza diversion okukola diversion bakwata ku mapeesa agaabwe ate ag'omuzinzi kiki ekirango bakibawadde nti tutongozza obutemu obw'amasasi munda mu ggwanga nate ffe katulinde
tutaddewo abiri naye nga Bujingo ye yasse driver we Bujingo emmotoka tewagibaddemu ne feesi yo ekinnyonnyolera ddala bulungi wuuyo mumutunuulire baagamukubiyo era feesi ye gwe bw'oba ogitunuulira kikanga bakyekigirimu yampuna nno bannange